Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kirabo kino kale mukyala Nasaazi ne bw'olikola otya ne bwe tuliva mu meeting zino siri musonyiwo tasobola kuddira nempangula ekirabo kyange n'abeera omu ku bayimba nedda ffe tukitutte sirumwangako kirabo nga kyaleero ate gwe abikulidde tebasomye busomi message mbadde njoga temuliiwo so naye bino bye ngamba mikwano gyange kyemmanyi kwebali bandaba byentera bagamba nti bw'okola ebirungi kuva buto nkiwakanya abantu balina enjogera egamba nti abantu tebasiima abantu tebajjukira naye nze ntera bagamba nti either ng'oyambye babiri basatu ne tosobola kuba ng'oyambye abantu 1,000 ne mubulamu abakola ki ate obuyambi bwoba weetaaga oba teweetaaga era bonna abo 1,000 omuntu omu aba asobola okukubeererawo n'amaliriza ensonga okitegeera kati abantu abagaa nti abantu tebasiima kino kibe kyakuyiga oba ntegeerekeka tuyigireko nti kati ngenda kwambala essuuti nga sinze ngyegulidde naye nga nange najjanga mu meeting okitegeera najjanga mu meeting nga simanyi naye waliwo nange lentuse neŋŋana nenze lwaki tebansiima waliwo nendaba abantu nga bawadde ebirabo nga birungi nenga Eddigalo ne bamuwa ebintu n'atampaako yadde okitegeera so nga simanyi nti bandowoozaako naye neeyanziza nnyo neeyanzeege ekyamazima omukolo guno gutusuza tetwebase ensonga Shifa gy'ayogeddeko abamu temugitegedde naye nze manyi bwezitowa ffe tuli ba ku social media n'okwata vidiyo ya Gadi n'ogiteekayo n'omala ogiteekayo n'ogamba nti kati ono kwe ŋŋenda liiro oba pulojekiti yange ate ne bukeera n'osanga Shifa ng'amututte okategedde n'amwefuga n'abanga yamuzudde bw'oba tolina nnyo mutima okifiiringamu n'ogamba naye nno omuntu ono yessaawo kati ali mutulyako obuyinja okitegedde kuba kati Shifa ebintu byakoledde Gadi tetusobola ffe bituuka yadde mu kwota okitegedde kati bw'oba totegeera nnyo onyiiga n'ogamba kati nnyini ayagala ensi yonna etendereze ye gwe baba basiima naye nga tamanyi gye tuvudde naye bakusanga otandika okwagala okulaga abantu nga gy'ovudde wala ennyo naki nga buli wobeeroga nze mumanyi namulaba luli naye ono yakamulaba oba ontegeera bwe tubeera nga tulwanira abantu oli aleeta omuntu tubalaba ne ku social media ne wabaako gwaleese ne bamubuukira buli muntu n'amusaba interview kati fe ababimanyi nti oba YouTube zisasuza oba biki obamanya nti balina entalo ze bakola ki naye nze bwe najja nga ndabye Shifa nti ayingidde mu Gadi nze najja olwasooka nga nzize kulaba ddala azze kukola ki okitegeera azze kukola ki bwe nalaba nti agenda kugenda ekabaale musobola okuddayo ne mulaba vidiyo zaffe ne Millicent nga Gadi already kye yali yasaba dda nga ngamba Ibula bwempona tugenda vuga emmotoka tugendewa kakati omuntu azze alaga agenda kiyimiriramu nze yakiŋŋamba naye nesikikola ki nesikisobola ne nga katusooke tukoleko bye tusobola tujjanjabeko ekituufu okiwulira bali abantu ba Enoka kye baawulira nakiwulira osobola okiwula noga kati ate ono oba yavudde wa naye
bw'oba oyagala okunyumirwa obulamu otunuliranga cause ensonga. Otunulira nsonga n'otadda mu kunyiiga bitalina nnyo makulu. N'ogamba omuntu ono agenda kukola ki? Agambye bagenda Kabaale. Nali omu kuba nedda ebbali ne ŋŋaaka ndabe. Oba bagenda genda wa? Kabaale. Era Gadi namuganze sigenda kukola ki? Kugenda ebintu byammwe sibimanyi nnyo mbitya kaninde nkole ki? Nkirabe. Okitegedde? Nagenda olaba nga ngamba olunaku lutuuse lwe bagenda abataddewo emmotoka baakoze biki. Ne ngamba neekyusa mu lunaku lumu. Buli omu ku ttiimu yange yali akimanyi nze sigenda wa? Kabaale. Ne nakyuka mu lunaku lumu ne ngamba naye Gadi mubeereddewo. Okitegedde? Mbaddewo ebbanga n'ensonga nnene mu bulamu bw'omuntu. Tasobola kutunula bw'ati mu buli baatunuulira nga takola ki? Nga tandaba. Naye n'emikolo mingi nga kwolwo ng'enkeera lwennyini n'omukolo nnina naye n'ebintu bingi naye ne ŋŋamba omanyi kangende ntuukeyo buki. Era for sure ndowooza leero lwensoso kyogera nze ku mukolo saalaba na ku Millicent we yayambala. Kuba nze pointi yange yali yakutuuka Gadi akakase nti wendi then mulekewo mu budde nga tasobola kukirealizinga nti nkoze eki nvuddewo. Era nze kasatu atuuka ne tutuula ne batandika abaana ababuuza ne mpita bodyguard wange ne mugaa tegeka tufulume. Ne tufuluma. Era Gadi agenda okumbuuza walabyeko wano we yayambadde bwati biki nga nzikiriza bukkiriza nenga nadduse dda. Nga pointi yange yali emu tubadde tufa kusanyusa Millicent. Bakikoze. Abazadde babalabye ebintu bigenzeeyo. Ne Gadi musanyufu nti weetuli. Okitegedde? Nenziruka ne ŋŋenda. Naye nawulira nga abaana batera ogamba ku social media nti kinkubye pointi. Nawulira nga ekiwala ekyo kishifa kitukubye pointi. Fenna mikwano gya Gadi. Ebyaddala nawulira nga kitukubye pointi. First muwala. Fe abasajja abali wano ndowooza mumanyi bwe tumanya abawala. Abakyala munaatusonyiwa. Naye ffe tukimanyi nti abawala tebasobola. Ate nabo ne baba beewaga era tutandika oddiringa nabo okiraba. Muteesa ssaawa 4 atuuka 6. Ate n'akuwa ensonga ze nga zitegeerekeka. Okitegedde? Kati tukimanyi nti abakyala tebakola ki? Naye omusajja n'aggamba tugenda kugenda ewaabwe w'omukyala gwe n'okitya n'okivaamu. Omuwala n'ajja n'akiyimiriramu n'akituukiriza mu butuufu bw'okukituukiriza. So kati nze mba musiru ate okubeerawo ne ŋŋamba nti yali pulojekiti yange bagintwalako kubanga n'obutabalimba. So nyongero bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station
information oba tukubire ku 044 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Ekisooka project nali sigisobola kati oli agitutte ate nyiige okisegeera tu nze bwe nali nkwatagana ne gadi only that nti nalina YouTube channel okisegedde ng'ate mumanyi nti tabitya tunyumyamu naye nali sibikola nti mbikola n'abalala balabe bajje batu oba mufunireko kyova olaba namukwata interview ndowooza nga 2-3 naye waliwo lwe nabasanga nga bali mu mbeera mbi nnyo ne ngamba ono muganda wange bino sisobola biteekayo okategedde nako mumuteekayo mu interview ndowooza egi emu n'ebirundi esiga najjanga nesiteekayo nenzijanga lwemba situlina nnyingi nempitawo buyisi nga ninamu 10 nendirekawo okisegedde so nali sinoonya views nti njagala likes oba njagala abalala bakole ki just nze nina kagrupu kange akamikwano gyange katono bempitiramu nembaga tukwatireko omuntu ono nenkimaliriza era njagala nnyo okuzimba mu bavubuka ebintu bwe bityo nti tusobola okwekwatako ne tweyamba so si kubala bazungu oba kitegeerekeka nkimanyi byenjogera biri mu kulya obudde bungi naye nange sigenda kufuna chance ekola ki ebiddamu nja kwogera nkimanyi ku mukolo naye ate sijja kudda ateera mubiriwa mu bino okitegeera so gadi twalinga naye ng'oteekayo k'otaddeyo naye byolaba nga biswaza nnyo n'obirekayo okitegeera kubanga saamulabira ku kuba nti muguddeko nga mulema kanoonye bwe mukwatako yambeererawo okwo nange nendaba nga kyetaagisa bw'aba afunye obuzibu okukola ki nali omu ku bantu gadi be yawaako ssente ze ng'akyasobola okitegeera nga mulamu mbimanyi mwe batakwata ku ssente z'abalala temubimanyi ffe tukwata ssente z'abantu naye nga baganda be bonna bamugamba oyo agenda kubba lwaki omuwa ssente oyo muyaye nga ne mukyala we bw'aba mulinanga era naye amugamba kyekimu naye omuntu oyo gwe weesiga gw'otalabangako omwesiga otya okisegedde naye ebintu ebyo bye muteekamu ssente birivaayo ddi kati ebyo ebizibu bye tukola ki naye n'osanga omusajja first nali mwana muto we natandikira okukwatagana ne bagaadi ng'ate bo basajja bakuluko kuba nzijukira nalina emyaka nga 23 ndowooza ng'olinga mu 3 we twamiitingira okisegedde naye nanneesiga oba oli awo n'akuweereza $2,000,000 ku akawunti so nze bwe yafuna obuzibu nagamba kati ngenda muleka ntya okisegedde naye mu byonna nga buli wembeera musabira tukoowa ng'abantu waliwo lwe yakubanga essimu n'oga ate bannaye akubye nga nawe kenyini owulira tokola ki tolinaamu kati mu kiseera w'okooyera ate shifa najja mu kiseera ng'okooye ng'ogamba tukozeeko kye tukoze ate kati mpulidde mbu yadde eddundu kati oyo tumuwonye ogwo omumwa tukoze eki nagwo tuguwonye kati batobereko eyo okisegedde kati shifa wajjira nze kino nkibabuuliranga mikwano gyange nze nalaba nga shifa ntikudde oba ng'ali mu kukola byesikola ki byesisobola kati ogwasooka saabiriiko nawaayo ke nawaayo ne ŋŋamba kandabe gye binaggwera kati ogwokubiri era nabagamba ku lunaku lwe twali tuggulawo meeting ne mbagamba nti ku luno nkola ki mwendi era leero neebaziza ttiimu yange ne mbagamba mwebale butanswaza kuba nze kye ŋŋamba nti mwendi mba ntegeeza okugamba mikwano gyange ffenna ne tukikola ki ne tukibeeramu audio gye nkoze mbadde neebaza abantu bampadde ssente ku mukolo guno so neebaza nnyo ttiimu ya Great Opportunity evuddeyo kuba mbadde mbala leero nga tubadde tubulayo emitwalo oba 14 okuweza miliyoni ezi no miliyoni 5 kitundu nga tubuzayo emitwalo 14 naye nga twatandika mbagamba nti kale ne mufunirayo miliyoni ezi nene tutaswala muwala ono kubeera ng'ayimiridde mu kintu kino yekka tulina okuwa banna amaanyi azze naye naffe nga baganda ba gaadi
nze bwe neeyita ffe nga baganda ba ggaali tetusobola kuleka muntu ono kutuula mu mukolo guno yekka. Naffe tulina okubaako kye tukola ekimuzaamu ki amaanyi. Era ye contract gye namuwanga kyenfa abimanyi oba ne ggaadi abimanyi. Always nagamba nga naye omuntu ono tuyinza musasula tutya ku kintu kyakoledde kyali wange. Kati ne ngamba naye omanyi tumuwe contract at least naye ali ku ssente zaffe. Katonda bw'anaaba ayambye ebyayisizaawo ne batuwa emirimu ssente nga zidda. Bwe zinaaba tezizze n'abalala betuweera batukolere tetubamanya nnyo tukwatagana nabo bukwataganya. So naye ndi musanyufu nti olwaleero tuli ku lunaku olusembayo. Nkakasa ttiimu yange saababbisizza. Obeera awo nga mugaha gwe tuziwa bwe bukeera n'alinnya ennyonyi tumusangawa. Okitegedde naye ebintu nze sente zengabanga zange nnyangu. Nekwata emitwalo 10 n'enjiwaayo. Naye sente bwe zibaamu bannange ne tukuŋŋaanya. Neeralikira ne ŋŋamba naye oli singa yeefuula. Bwe naddamu bayita ku nsonga endala banajja. Kubanga bwe yeefuula tebagamba nti oli ye yababbye. Baga Ibula yatubba. Okitegeera? Nti Ibula yatubba. So Shifa nkwebaza nnyo. Nze ndi mugumu nti ebirooto by'olina binene okusinga ku miliyoni 5.2. Omanyi abantu abasinga ekitugaana okubba kuba na birooto binene. Oba ntegeerekeka. Personally bwe mba nnoonya biliyoni sisobola kwefuulira ku miliyoni 2. Ziba tezimala ku bizibu by'enkola ki bye nnina. Kati ebbanga lyendabye Shifa alina ebirooto ebinene. Nkimanyi nti bw'agamba nti kino tugenda kukikola nga kiri mu miliyoni 5-3 aba asobola okukola ki okukikola. So nkwebaza nnyo kubanga wajja mu famire yaffe ne ggaadi ne weewaayo okukola obutaweera. Kye nalina mu mutima ate gwe n'okijjayo mu bikolwa okuleetera Millicent ono okukola ki okusanyuka. Okitegeera? Nze lwe ntunula ssente ze ntaddemu kakati ate nsirika ne ŋŋamba kakati ate akituddemu wakati. Ono ndowooza nnyina lwe namuweerezaako ssente ne muweereza lisiti ne mugaalabako ssente ze n'akateekamu. Lwaki njagala nnyo bikola? Omuntu ayinza olowooza nti oba nkola bubi. Naye nze njagala nnyo omuntu, nze ndi riyo. Njagala nnyo omuntu bwe mba muwa akiwulire kyenkola. Ekyo nkiri nze. Njagala nnyo omuntu awulire kyenkola. Okitegedde? Kuba nze kye nategeera mu nsi nti ebitiibwa babikolerera. Kati njagala akimpa ekitiibwa nti nkisaana. Okitegeera? So y'ensonga nsobola okuba screenshot ne mugasooka olabeko. Olabe ssente just zentadde awo ze mutabala zengabidde kalika bebi zenkoze eki. Oyinza n'okuzisanga nga ziyinza obba zisinga great opportunity yonna zeesonze. Kakati ate ne weewuunya omuntu ajja wano nga tajja bw'omu ng'ajja ne ttiimu ey'abantu abasukka mu 4. Nze nzija bw'omu naye yajja ne ttiimu y'abantu abasukka mu bameka ng'ate basasulwa. Nga balya banywedde basasulwa. Kale nze bwe mba nzize nnyo tujja 2, owookubiri ye mmotoka yange. Okitegeera? N'enjibala ne nga emmotoka yange ngitaddemu ssente bwe ziti. Naye najja n'abantu n'ebyuma. Okitegeera? So Shifa tukwebaza nnyo okubanga tokooye. Tuyina ekkubo eryo challenge. Okitegeera? Bwe nkyogera nkimanyi kuba waliwo lwentuuka nga mpulira saagala kujja. Era waliwo lwe natuuka ne nga naye oba neeyama kyaki. Kuba lwe najja wano meeting nabaga wendi ate ngenda kubeerawo ku buli meeting paka omukolo lwe gunaakola ki. Natuuka ne ŋŋamba oba nayogera byaki.
kubanze saagala kwogera kintu ate nenkivaako ndi muntu wa kigambo kyange natuuka nempulira nga mpulira ngamba singa saakyogera era singa saakyogera sandize nandiyosezzaamu kati saasira omuntu nga ye gwe kitambulirako era yabadde ampa amaanyi mbadde mbeerawo ne nga sijja kgenda naye bwe mala ne ŋŋamba naye kati agenda beerawo yekka sigamba nti abalala sibalaba naye ngoga kati yekka yagenda obbanga yavudde olugendo. So njagala kwebaza omukyalo ono mukyala Nasaazi byayitamu nkimanyi naye biki bingi. Oyo omukyala bw'oba oyagala gwe kigezeeko omukyalirenga ovenga wano gaye kati kaŋŋendeko ebuwama ndabe ku mukyalo ono. Osobola n'ovuga emmotoka n'ogenda e Masaka n'ogaana oyimirira ebuwama n'oga siina budde nja mulaba olulala n'oyitawo naye ye n'alekayo emirimu gye n'agamba nti bwe ziba miitingi 5 ezibulayo ŋŋenda kubeerawo. Oba ntegeerekeka eyo laavu tesangika ate si ya buli omu. Gwe bw'oba oyagala tuweeyo owookubiri akikola okitegeera. Nsaba tumukubireko mu bugalo omukyalo. Omukyalo ono yeerekereza kinene anti mwampadde kitegeeza nze lunaku lwange lwakwogera. Nfunye omukisa okubanga leero lwe bampadde ebirabo ate n'omukolo azze. Muko yimirira nkwogereko ng'oyimiridde. Olumu abantu bwe bakola ebirungi tebaagala boogerako okitegeera. Kyova olaba tulinamu muno abatuwa naye nga mugambe weerowiisha naye si kirungi kubanga ebiseera ebisinga naawe ensi ekyuka nnyo lunaku lukeera nga gwayina ebizibu naye ng'ensi tekumanyi nti olina gwe wali obeereddewo. Kibi nnyo omuntu okubeera nga boogerako byakoze tekuba si kweraga ate tekiraga bunafu kubanga oli awaayo n'atonjogerako. Bikola olumu bikozesebwa abanaddiini nga bagamba oweesaayo ogwa kkono ogwa ddyo tegukola ki naye ojja kumala mu maaso eyo kizuule nti aba akigenderedde ng'ayagala basiimenga ye naye nga tayagalizza abantu bano bakikoze. Naye bw'oba oyagala abantu babaagale bwe wabaawo aleese gamba nti gundi yatuwadde ekintu bwe kiti naye bw'afuna obuzibu abantu abo bajja kiwulira mu mutima nti naye omuntu ono yatuteerako ettaffaali tubeerewo. Naye bo abapasita balina engeri gye balinamu obujja obwo yadde bubayindayirekiti n'agamba nti bw'oweesaayo guno ogweno tegukola ki kati n'osanga kyaki kyonna nga bakwano ba pasita yekka kubanga yabayamba naye nga byabayamba ate ffe tubikola ki ffe tubiwaayo naye ku lw'okuba erinnya lyaffe tatukkiriza balyogere nti ono musajja wange nnyo bwe nali mpita ekintu bwe kiti yakola ki teyesa mbu abaazibira connections tegeera. So kati omukulu oyo ennyumba mwe tusula ye yatuwa ssente ezagizimba okitegeera. Singa tetusobola kutuula wano naye alinga nze nti Gadi bwe yali obulungi baakwatagananga mu ssente naye tetuli babiri ffekka mu nsi Gadi be yakwatagananga nabo okitegedde. Tetuli ffekka babiri tulina ne munnaffe gwe twali tugenda owa omulimu ogw'okutufumbira. Sisuubira nti loolo omusajja oyo gye yakola oba nze era naye gye yakola naye nga naye tubadde naye okitegeera. So omwami ono yakola kyamaanyi okujjukira Gadi n'amuwonya omukyalo baali bamuyitaani oyo omukulu ye yakola omulimu okutuwonya maama Jona okitegedde. Ffe twabeerangaawo ne tumusanga ekyengera naye nga sisisobola nti nkwate miliyoni 6 ez'awamu. Omukulu ze yakwata n'agamba mugende mufune gye mufuna ekyo eky'obupangisa kyo tukole ki eky'obupangisa tukole ki okitegedde. Kati buli muntu aba n'abazira be
munzikirize mwebaze kuba gadi si mwogezi tamanyi kwogera naye muko weebale nnyo si lwakuba nti muko ffena tulina baganda baffe personal nze nva mu famire ndowooza tulinga 40 kuba gye nzaalwa mu taata balinga 2 ne maama gye nakula nayo balinga ameka n'ekizibu funa ekizibu n'obalaba osegedde kati omuntu ayinza oga mukoowe bako bameka gwe bomanyi nti kimukakatako osegedde muko kyali tekimukakatako osegedde kyali tekimukakatako so muko tukwebaza nnyo n'okukuuma mwannyina omulungi ate ng'omukuumye bulungi osegedde mukosebo tukwebaza famiro gyagala n'otuwasaamu omukyala abaana n'obalabirira abaana abalungi kyokka ate n'omuko bwe yafuna obuzibu noga sigenda mulekerera kankole ekitono kyenkola ki kyensobola kuba nkimanyi buli akolera gaadi nkakasa bw'akola awulira agamba kyenkoze kitono mbadde njagala ekikola ki ekisingawo kyovola aŋambye muko nti n'okola ekyo ekitono kyokola ki kyosobola gaadi ku mbeera ze yali musinga wano wajjudde mikwano gye mingi naye abasinga tebabijjukira kyovola neebaza abakoze eki bano abakulu ono muwulira mumanyi osegedde ono omukulu Dennis yimirira abantu obawuubireko oyo osegedde n'okukirawo so muko ne bw'otuula onsonyiwe bwe mba mbyogedde nga bibadde byama naye bwe ntyo bamanyi ndi wa lugambo mikwano gyange bakigumira ekyo nze n'olugambo tuli tuti nalemwa bulemwa kusoma mawulire ositegeera sisirika gwe oba oyagala nkusiriikirire nkola kibi naye bw'okola ekirungi nteekwa okwogera so shifa tukwebaza nnyo eyo ye ttiimu nno gye weegattako nze ono n'oyo omukulu ne mwannyina omulungi kati ate ggwe n'otugattako ttiimu eno yonna naye amaanyi ogalaba amaanyi ogalaba ffe twajjanga bw'omu naye laba ttiimu eno bamaama bataata baganda baffe bato baffe bajjajjaffe bonna bonna bazerwani bannamwandu kabangala kayinja bamukyala kibirige osegeera bonna n'abatugattako so tweyanziza mmwe muŋŋamba abanda bammwe muŋŋamba so naye neyanziza nnyo njagala onebalize mami ampadde ebintu bino tukubireko maama wa Hope engalo nze buli lwe ndaba omuwala eyeeyisa obulungi kyobola anagambye metroni nti bajjajjaffe tetusobola bakola ki bawangula gwe ne bw'oba oyagala bwe twogera abajjajja tuba tetutegeeza bali be bakubira ensaasi tutegeeza bajjajja abaakola engero zino ze mulanga abaganda bagamba kati abaganda batera ogamba nti omwana omubi avumaganya nnyina oba ne kitaawe naye nsinga mmanya nnyina naye bw'olaba omuntu eyeeyisa obulungi ekiseera ekisinga abazadde abaamuzaala be baba basaana ebirabo kyova olaba ebbanga lyonna twalinga tugamba nti bwe tufuna ssente twandigenzewa ekabaale nga tulaba empisa za Milson ne tugamba ateekwa okuba maama kati n'ekifa bino byakola nkakasa mukadde oyo yakola kinene okufuuka ekyo ky'oli so nsaba omutwe ebalize nnyo
twebalize nnyo mukadde yeebale nnyo sapoti yonna gy'akuwa ng'omuwala by'oyitamu bingi yabeerawo okugumya ne ttiimu yo neebaza ttiimu yo okubanga nabo tebannakoowa n'abakozi obbeera nabo yadde basasulwa naye nabo bazibu okitegeera n'abakozi bazibu ate nabo bafuuka ekirala ate tekuliiko alina ssente nnyingi nnyo ne bweba MTN beegoba ne bwe waba wa Sudiiru ogendayo enkya n'osanga omuwala omulala aliwo ng'oli yakoze eki kati we don't take it for granted okubeera nga Marvin yabeerawo ne Junior ne Musa ne abalala bonna n'abakozi ttiimu be mbadde ngenda okwogerako Basharifa eyo ttiimu eyo ekwasaganya ebyokwambala kwaffe kati kyemmanyi bwe babadde beetala okunoonya essuuti eno bwe babadde bagira nga bwe mba tugeze ndiko naye nga mugalindako akyaliwo nja kunnyonnyola bambi nga Sharifa agumiikiriza so Sharifa mwebale nnyo okubeererawo Shifa tewali muntu w'amaanyi ng'akola yekka otegeera teri muntu w'amaanyi ng'akola yekka nsembeyo great opportunity ttiimu yange essuuti eno gye nnyambadde nkakasa njambadde lwakuba mmwe si bwe kiri njambadde lwakuba bo byonna bye mulaba nkola wano ssente zendeeta singa sayina ttiimu eyo kunzikiririzaamu nandibadde sisobola najja nga Millicent n'atulika n'akaaba naye nga always nkyogera ne muga sinze nina abantu mikwano gyange abampadde ndeete okisegedde nkibagambye leero be bakyogedde ne bagana naye olaba oyo Millicent mukazi wa kyasa tukkiriza kujjako nga tunaafunayo omulala but for now oyo omukyala lwaki yakyo bakyogedde twabakwata video tulina pre-wedding story tugenda girabawo ku mukolo kyekintu kyenkakasa buli abadde mu meeting eno kyagenda osinga okunyumirwa simanyi birala bitegekeddwa naye nze nkakasa story ya Garden Millicent egenda kuyigiriza abaana abato abantu abakulu era mujje n'obutambaala mugenda kaabako ku maziga ag'essanyu osegedde nga mulaba ekintu ne mugamba ono bulijjo gwe tuzina naye okisegeera story yaabwe eri touching nnyo 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 okitegedde so Gadi njagala kwebaza okubanga gwo tutuusizza ku kino ensi neetumanya tuli ku mutimbagano nze ani amanyibwa Christine Nagawa oyo abadde mugagga wa Shifa ffe nga tetumumanyi myaka ena naye kati mugagga waffe okitegedde naye nga byonna biva ku mpisa zaani za Shifa kati then ne Gadi singa teyeeyisa bulungi tetwandirabye Millicent okitegeera teyandibaddewo so oli kyakulabirako tukuyigirako lwakuba empisa ennungi enzibu twandyagadde okukopa naye tebikoppeka okitegeedde just tusabire buki busabizi tukufaanane naye si kyekyangu ennyo ebirungi byakola kuuma Millicent kubeera ng'asobola omanya nti kino kigenda munyiiza n'akireka okitegeera kuba Millicent singa tabeerawo singa oli tasobola kumanya nti kino kijja munyiiza ne yeerekereza ku lulwe you look at Millicent n'olaba nga omusajja gw'alina alinga nze munansonyiwa okayisaawo kyentegeeza nga talaba Gadi nti amulabe nti oba kati tatambula olaba essanyu lyamulinako ng'olaba ali ne Ibula mpadde Ibula ng'ekizampo oba muko oba Junior omuntu omulamu bulungi okitegedde omuntu okubanga ekyasobola okiraba bwatyo kitegeeza omuntu ono aba alina byakola ebirungi tukwebaza nnyo mukulu n'okwerwanako n'ova mu kubeera owa audio
okwerwanako n'ava mu kubeera owa audio n'abeera nga kati agenda kulabibwa ku vidiyo mu nsi yonna. Okitegedde? So but mbadde ndaba wano Millicent ne mutunuulira bwe nti nendaba nenga kale abantu babirabanga ebyokusaaga naye tuli mu kuwandiika history. Ebintu ebigendo twogerwako nga tufudde, ebintu ebigendo tuvugisanga emmotoka tukomewo tulabe ku Vice noonye Mama Sumaiya, naye nga bwe tuba tubikola wano olabanga abali mu kukola ki? Mu kusaaga. So twebaza tiimu yonna, abantu abali online tubeebaza nnyo, nammwe mulinde ebimuli byammwe. Without you singa tetutunda birabo bino. Okitegeera? Singa tetubitunda. Mutusonyiwe betunyiiza bamuyitani asinze otuwa ssente ennaku zino. Owa tiimu Saiba Seeke tusonyiwe okubanga otuwa ne tulaga nti tulina omululu. N'otuwa tukyayagala, tosuwa tukyayagala. Kye kimu n'oyo omukyala Christine Nagawa, omulala yaani omukyala Auntie Flo, Auntie Frida, naye Christine Nagawa ate bannanga akisusa. Atuwa buli kimu, si yasembeyo tuwa engoye. Agatha kati naye mbadde mwerabidde. Naye ate yakoze kinene n'atambula. So bana tweyanza nnyo tweyanzeege. Nze ngenda kunyuma Musa webale nnyo okutusomera message obulungi n'akasente Musa bw'afuna wano sente ng'aleeta. So abatuuze b'eddundu mbeebaza nnyo, mutulekedde ebbanja. Nze bwe mbadde nzija nkyogeddeko awo ne mulowooza nsaaga, naye natandise ddo kiwulira nti ngenda bamiisinga. Okisegedde? Natandise ddo kiwulira nti ngenda bamiisinga kuba sigenda sobola kuddamu kujja eno buli lwa Sande. Naye nga kati mbadde mbamanyidde nti bwe ngenda sangayo ono. Ninayo Menta, ninayo Gundi, ninayo Nalongo, ninayo bazadde bange, jajja Enoka, jajja Peace, nga buli lwojja omutima obabala. Noga ono ngenda musanga, ono ngenda musanga, katugenda sigala kuvuganga ng'ozze kubakyalira. Naye nga tetusobola kuddamu kukuŋŋaana wamu. Okitegeera? So neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Njagala tuddemu tukubire engalo Shifa ez'amaanyi. Naye era sijja va waggulu nga soogedde kinnuma. Mubbi ekirabo kyange. Ekirabo ekyo kibadde kya ttiimu Dooni. Laba ono bwansirisa. Mubbi ekirabo kyange. Naye kati Shifa sitegedde kati nyambale suuti ku mukolo. Kale Alo. Azi sijja tugende maaso n'omukolo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tulina abategekedde omugole ebirabo. Tusooke tujjewo bino bigenda lumu. Tubijjewo ebyo. Tujjawo bino tulyoke tudde ku mugole. Kale bino ebirabo byonna bigenda lumu. Naye nga neebaza Mukama okunsobozesa. Ebyaddala. Yeebale nnyo. Okwebaza omuntu omanyi. Weebaza omutonzi. Si buli omuntu akirina. Era bwe kiri. Mukama yannazaako ennaku y'abantu abanvuma ennyo olw'okuyamba omwana oli ate nannazaako ennaku nampa abalala ate abakiraba obulala. Amiina. Bambi temutulekera keeke erimu omugole ayambadde gawuni. Wangi?
keeke yo yalwa eri wali mubadde mugenda menya banka naye era banka musobola ogimenya tewali buzibu. So tutandise ebirabo bannange, tutandise ebirabo Fezi namba mmeka? Namba 4 ate nga yesembayo kyekirabo kye tusembayo okugula mu meeting eno y'olunaku olwaleero nga bwe tugenda mu maaso nga bwe tutandika okugula ekirabo tuteekemu ssente nga bwe mpisawo ne bino abali ku bridal be batya bridal entourage lwero oluzungu anti olumu mamange yaba n'oluzungu lwange bagita bridal entourage ye bagole n'ekkulu yaabwe esimu zammwe zibeera ku stand by in case omuntu yenna mwetaaze mubeera ku stand by bagambe nti nze mbeetaaga lwakubiri obeetaaga lwakubiri bonna bawala n'abalenzi mubeere nga mumanyi nti nammwe tuyimiridde ku mmwe Millicent mugole naye nammwe okubeera nga tetubatuukako ng'oli ate omusajja yamukubye oluba lukyamye makeup takyatuulako anaatwefuulira ku last minute engoye twabapimira ku mmwe kati oba oneefuula tugambe kati tusobole otutegekera gwe tuzzaawo olw'ebigwa tebiraze byonna byongera okumalamu omugole amaanyi ate nze bammanyi bwe mba ndiiringa n'omugole temumugendako nga mumugamba ebizibu kino kigaanye kiri mugambe nze abali eka baalemu bijjukira oteekawo n'ogamba mu bigambe nze buli saagala nstressingira mugole temumugamba bisaadi story mu budde obwo. Junior tutayiminge ku birabo bineeno 2 gatumala asatu mangi batya nnyo 20 minutes dakiika 2 mwekoleramu ekyamagero naye nga abatulaba oye abatulaba tukyayina ebibanjibwa mu keeke keeke tezinnaggwayo tukyayina obuntuntu awo bukyatukutte ne balance w'aba service providers mutuyambe tubakoowoola muyimirire naffe tugguse ensonga ena tudde ku kirala. Waliwo n'abalina akalowoozo bafaani bange batandise dde oteekayo bu message bwe tumala embaga tuddemu tutuuleyo meeting nga ziizo tulabe Millicent ki kye tumukolera ewaka wano obugalo bazinsabye eddeezo ekiki nti bwe tuva mu mbaga tuweweeyo meeting nga ziizo tulabe ki Millicent kye tuyinza omumukolera ng'akikolera wano waka. munyongera obugalo mmwe bannange ab'endowooza bwezito banaye Katonda b'omukisa baagala mmugjayo mayinja mbu serebu waabwe deya celebrity bride wallahi akiikiridde bulungi galo child babadde batuswazaswaza dda bannange naye nga dakiika tubulayo mmeka abala nga baliwo akasente wali 28 wanje kale waliyo entertainment yonna eri ready kale kiki mugendo tuwa kati nayo kawe entertainment naye entertainment ali mu budde bwaffe so aweereza ssente ku online weereza ateeka wali muteekewo tugenda zibala nga entertainment ewedde naye nga mwebale nnyo abantu mwenna obutawanika. Thank you so much. Nze singa nsobola okubaako kyempa buli muntu ali wano nandikikoze naye Mukama takkiriza takkiriza naye katusabe kuba otunuulira nga buli muntu gw'olaba owulira ng'alina kyagwana nga buli feesi gy'olaba owulira nga wandibadde olina ky'osobola okukola naye you strain yourself n'obaako wookoma ne package ezasembyeyo nanyumizaako ibula ne mugamba nyina akalimo kenfunye waliwo surprise gye nakoze nagabye mu motoka awe nansana mami bamugulidde Nuuwa ne ngamba kana akasente kazze ku last minute kitegeeza nina bye mbadde njagala okukolera abantu awo zonna nenzizaayo naye buuza Sharifa ngenda kwambala ki ku mukolo kati wogenda kwetala bwetala ku mukolo Sharifa naye byamusobera yagambye kati nange yegwe brand ambassador w'edduuka lyaffe kati ogenda kwambala etuswaze buli omu akulinze ne mugamba waayi kasita bananyuma abalala era bw'obanga yegwe brain mabega w'omugolo okunyuma bamanya naye wadde osobola okunyuma yes bwe kiri
Entertainment, are you ready? Yes? Twagala tugende mbirabo tugenda genda mbirabo bino nyina packages okuva wa Mami Christine kwaliko atulaba ko online then nebirabo by'omugole oluva mu bino tusumululirawo wali tumale tusale cake. Wow. Kale mujje bambi. Timu Don timu chairman wali timu chairman tutekeyo bambi. Timu Don online abali wano nga bagenda tulinnyako. Eno last minute. Sede zijja mbudde kuba bino birimu ebyo timinga. Wadde kinnuma nja kwewaayo nti amazima ge galinzisa. Ge gali kusa kubanga tefa ababale zisembayo. 1 2 3 4 0. Tuli ku 0 tulinayo emitwalo 2. Twazeeyo ku 0. Ziri zagenze mu mukolo tuli ku 0 Tuli ku 0. Sibirimu. Mobiri. Kyokka gundi menta ayina engeri gye yeekweka nga tenandyagadde Mami Agatha amulabeko bwe yamudesigning. Balaba olugoye olwava e Bungereza. Naye ayagala obusonda. Obukuubokuubo, ebitooke, bakabencha. Akulabe bwe wanyumye yakudesigning olugoye ne lujja ku nnyonyi. Laba menta. Laba nyash. Laba nyash. Lawo mubiri. Baby gwe chukamu 360. Lawo mubiri. Laba ekyengera kya Mungu. Okay, baliwa. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabba koza ddwiro munono muliro okugalo ne kontinenti buka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere akalipaga nesindika gano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubira akayimba twali tulina okukakuwa kati bagamba shifo otadde banno ku social media ogenda bamalako emirembe esimu y'omusajja katungulu kati Stella Kayagayani labayo esimu y'omwami wo bwevuga bweba evuze etunudde waggulu giwunzike oteeke akasowaani obikke nako omutwalire ate towuliriza duka wala nnyo bw'olaba nga wadduse kumpi funa byossa ku matu olye cover bot nga sniper kati nange bwenkola mbadde mbuuza kati Stella Kayagayani njagala gaba ku ssente ono munnamasaka ye Stella Kayaga mbagwe bonna mbawa naye mba nga sisosola nkwongere naye tondyamu olukwe n'oziteeka mu ttiimu nkwongedde ne ssente Millicent owulidde nze mpuliddemu kimu esimu abawala mikwano gyo bakuumirenga wala bali abawala mikwano gyo bali bannange ttiimu tuyimiridde tutya tulina eddakiika mmeka ebirabo ebyo biveewo eddakiika mmeka dakiika 3 in 3 minutes tuyimiridde tutya mmeka ku mmeka
naye leero online bamba abatiimu doni nga banyumiddwa bana tiimu doni mwatuvuddemu ki ekigenda mu maaso ewa mubyeyimbira musaaga kati mwevuganya mwekka naye bukyamba wagira leero mwanjagadde ne mungulira n'essuuti tiimu doni bana etusaba ku ssente ekirabo kino tulina okkijjamu $5,000 tulina ssente mmeka tezinnawera yadde 2 olunaku olusembayo kyonna kyekiri tulinawo wano Tina Hair and Beauty agambye abagole abaagala nnyo ali tiimu mukolo agenda tuwala $10,000. So nyongero bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Singa kojiro kaleseyo nga kaliwe kacyaji ngamba singa kajira kaleseyo aine kana kacyaji ngero kuba nakagenda zike ateke mtiri kibyo sikyaji moto mukubire kingi engalo mugamba alete esawo ya kamera
Kingi atuwadde mmeka wulira amaanyi. Sooka ombuulire zino z'endaba oba zizo kupandiikira. Meta ng'onooka. Meta obulago nga bugula. Abange. Kings 226. Asindise emitwalo 21,785. Tiimu ki? Pulira sitetegeera. Pulira. Junior, Babi Junior tusaba butabi. Totandika. Ama tuyimbemu abaana ba Doni. Owulira. Abaana ba Doni owulira konako. Nammwe mukirabe. Abaana ba Doni mubalabye. Tugambye nti tubulayo just emitwalo ago tute ekirabo. Ogu edda tuzina wano nga bwe mwesonda bwe mweyitamu va mu byaloli. Tuli mu byakati. Va mu byaloli. Va mu byaloli. Tuli ku byakati. Tugambye twetaaga emitwalo ago. Omwana omu n'avaamu emitwalo ago. Dibadde biri mu meka? Kuva? Tuyimiridde tutya? Kati tulina mmeka? Ate mmwe? Bayina 13, tulina 27. Tutaagayo emitwalo 10 tubakube knockout. Obutaddangamu twerijjako. Bino omanyi bye ebirimu. Bino ebirimu obimanyi. Ntulizaamu kamera Rush teyakyusa Bambi nsaba Rush webale nnyo ku lw'omukolo k'okyogedde nti ogenda zisindika nkimanyi tolina bw'obadde okyamuukiriza ogenda ziweereza awo tuba tubulayo obukadde obu mu emitwalo ago 4 kale n'onyigirawo nako n'ogatoa ago mala tunoonyayo buna bwokka seerabira nakwata Rush agenda tuwa sente gwe Justina ekyakimaze Justina akimaze ekyo isita timu kirakika mwine emitwalo 17 mwine emitwalo 13 tulina 27 timu Doni temutuyiwa twetaaga emitwalo 10 tutwale ekirabo kino ekyokubiri kyakisiza kigenda baluma
Buli omu yakirabye nti olowooza baba online tebakoowa nawe bakirabye nti ekiweddemu abitibbo ate nekinosa bali kirabye bwe wali mami wali okirabyewa mami wali okusoma gwasose mwawangudde tugenda gomabye eza tina tuzirabye timu mukole emitwalo 10 tina sentiva timu mukolo nga siriiwo obwogerero muwandiza ate tunagamba gambe timu doni mutuwe ku sente mukole nga kingi mukole nga kingi emitwalo 5 tuve wano naawe kirabye olabye bwe binyuma nga abantu bakwata mu nsawo ng'ate weebali mitingi enyuma sente binyuma nnyo timu doni twetaagayo emitwalo 10 ekitono ennyo neera osobola onnyiga nga kingi ate kingi n'oleeta emitwalo ago ate nakyo nekiggwa tetugenda kuddamu mukolo gwa gaadi kati kambuuze ku mwalo kwesaayo fe mu kisiibo allah amanyi kusembera okumpimpi kati we mu kisiibo kyammwe oba mwe tasembeddeeko lwaki temwetaba lwaki temuleeta sente muleete sente zonna ze mulina emikisa gire mubayitako layini gyensembeza yamu mwagala kwogana nti taliiwo muleete sente timu kyeyayo leero yerisize enkuuli naye era obadde obalaba abanakuwangula oba obalaba bonna obwedda bali makooti bonna nga batudde wakati bonna kumi n'ena ki
mmeka? Junior eddakiika tezinnaggwayo ze watuwongedde. Tiimu John 2 mu mmeka? Tiimu Cheya mmeka? Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.